Bokati TV neera mbaniriza nnyo mpozi ate ku Bokati TV olunaku olwaleero mwekubira nga ate mutambula naffe tutambudde mpola. Olunaku olwaleero njagala kufuna Lord Bitemu tugenda kubeera mpozi nga ate tumufuna ku live abeere nga atuwa kiki ekiffe eggulu. Mwakoma ku bya Mulangira Suuna naye waliwo abayimbi be basoose ne bakwata baali balemedde eggulu babakutte ne babayingiza ekkomera. Oluvannyuma oda nejja ne bagamba mubate nga balemedde eggulu. Bitemu alina details zonna be bakutte. Bannaye abantu muve eggulu mujje mukole. N'ensonga za Abamakas nazo tuziina mu bujjuvu zitambulira ddala bulungi nnyo. Ono omwana kye nategeddeko these are the Jains. Kati ba millennials baba atuggyemu dda. Ono omwana akuba akubiba centuries ba millennials Jains ogu kubanga waliwo ba century abatuuka ddiri nga bava eri mu bakiyita batya ekyasa ekya 100 ekyasa eky'olukumi ne bayingira n'ekyasa kya 20 kati akaala ne kabagatta kagasaba ekyasa ekya 19 ekyasa ekya 20 ndowooza the millennials then ko ka Jains kamu ne kakuba ate kagaye kakyakuba ana kantu kanyinga nasooka nakupozinga nawulira byoyogedde nakuddamu to nakuwa. Bannaye oyo mwana akyabaswaza nnyo mu mwesonyiwe wana muleka akole byakola ekyo ky'emyaka gy'alina okukoleramu ebyo ebintu bye. Oli gwagambako kitaawe kasita talumbye mmwe oli kitaawe gwagambako ate tamugambako mu bubi amugambako mu bulamu abeere bulamu bulungi nnyo. Bannaye byebyo kansooke mba Bitemu Wanji Sebo. Oli ku Bokati TV. Wanji Sebo. Ndi oli ku Bokati TV babuuzeeko Sebo. Bannaye muli mutya mwenna abantu abalaba Bokati TV. Oli weeyo. Amanya Lord Bitemu Tebi Ramadan. Ngambe kankunoonyeeko. Yes Sebo. Nga tumaliriza akaseera kano. Waliwo byempulidde ebitambula. Sebo. Abayimbi be baakubidde eggulu. Abayimbi abagobeddwa eggulu. Babagobayo abalala ne balemerayo jeno n'atowa order abakwate. Amawulire ago nange sinabaga confirminga bulungi naye nkyali muganoonyereza nga fune naye ng'amanya ge simanyi naye ng'abantu abamu abafunye dda ndi ne Sula eno jagokoze ku Sula wuno Sula Radio Simba eno biti huyo Sebo ogambo cha eno kiri kitya ikiri yanyo tukulabire eno yenda kujja nkube ekigoma awo manyi oyo antya mutukera kuba kolabo ne Bitemu yagala oje tukwabye yangu ena akwabe under the studio my friend. Watabu. Kakati muganda wange abantu be bagobye eggulu. Abantu baali babagobayo dda naye butawulira. Nga babagamba banne mugende mu structures zammwe mugende ku federation. Bitemu nno sikulaba ovuddeko. Wanji? Sikyakulaba ndabako olubuto lwokka. NRM kyekkola. Ondaba kati Sebo. Kati nkulaba. Olaba lubuto lwokka taata. Kati nkulaba. Kakati munanga abasajja abo bonna be bagoba. Bajja bakole music. Wakati banne bw'obeera eggulu n'omalayo mwezi mulamba. Emmere y'omusajja bagirya. Account sente zonna kwegamba. Kyembadde gamba. Abantu be bagobye eggulu eyo. Omusajja yabagoba dda mu maka ge. N'abagamba mujje mu structures zammwe. Mu butuufu omuntu okulemerayo kibatizo ate nno bali emmere beebaka. Kati industry buli omu ayomba buyombi abantu industry baagala gifuula yakuzanyirako buzanyizi. Bitemu Wanji njagala kubuuza abagenyi abakyala ewuwo emmere gye bali ogibabalira.
ate abagenyi ng'okyala ddiko buli lunaku okyale wange omwezi mulamba gwe tolina byakukola. Edda nga bapoliticiani be beegomba abayimbi naye kati abayimbi batandise okuba nga be beegomba bapoliticians. Koye kaasiba abagenyi be. Nedda tannasiba bagenyi kyabadde abamu kibagwana ne baba nga kyatuukiridde. Bajje mu structures zaabwe. Bannange omulimu gwaffe tebagussa wansi kutuuka ku sseeri. Omulimu bagutadde ku ttaka bali eyo bali ggulu banaatera nabbawa nnimiro kulima basobola okusasula gundi woteri mwe basula. Tujja kgenda okuba nga tuli eno ng'omuyimbi bamutemedde emiggo gy'olubimbi. Naye ng'abantu abamwagala gye bali eno. Kakati era abantu abo lwaki tabatemera ne bavaayo kubanga mwe temwiredde kubatemera? Obatemera bamubanja ki? Bali bawagizi be. Bamukolera ki? Batunda ebintu bye, operation with the creation. Nedda kye balina okukola kiri ekintu kimu. Bakomewo mu federation balabe president waffe Eddie Kenzo buli kimu kitambule. Gwomanyi okuba nti omuyimbi gwe tutwala gwe tuwa ow'ekitalo nga w'amaanyi n'ayimba mu audience omusajja n'amugaa tolina by'oyimbye omanyi kyekitegeeza. Abasajja buli omu ayomba ne eno wuuno n'agamba ye bannange. Omanyi nga tolina ekintu ky'otomanyi. Gwomanyi okuba nti oyimbye oluyimba ng'ebbaasa gy'osuubira okujja ebbaasa ebigambo ne bijja nga byekalataani 10. Sula obonge ku kintu omusajja okugamba oyimbye ebisinga wayimba dda nga gwewaleeta n'abayimbi aboogerwako ennaku zino. Bite mu kukyoyogera olinga agamba Geno Sayimusa ye tamanyi music, ye tamanyi bayimba mulina batalina be bayimbye. No, abayimbi abamanyi naye kisukka. Sula ekintu kisukka nnyo nnyo gwe n'okyalewa n'omalayo wiiki 2 wiiki 3 mwezi mulamba. Abayimbi bafune ebyokukola bajje mu federation tukole. Ne bava eggulu bannange. Kati federation inamwe muli mu kuwasa bakazi kati mulimu holiday paka gwakumeka. Tunawasa basajja era tulina okuwasa abakazi, tulina okubawasa, tulina okubeera mu holiday, tulina okukola zi research ku sente zaffe. Kazi yatuwadde sente tukole research. Era abo bantu mbagambe bajje. Sente za federation zoli mu kunoonyaamu akalulu. Ate nkola kireka nfune nange ndiraawo. Owaye nawo nakkiriza from day one paka kati. Era tugasaba abayimbi bakubira omulanga bali ku Boka TV bonna balabikeko bajje tukole. Okay, kakati nga tuvudde kweyo nsonga y'eggulu. Ndowooza gweweka akyalina omukisa. Esebo bonna abalumbye omwana wa Chameleone Abba agenza abakuba paka down. Era abamu batandise n'okuwanika emikono bagamba waayi akaana katugwe naye akaana katusonyiwe ffe twabadde just tusaagamu busaazi. abo aboogera ekyo nabo bennyini tebasitandinga ku point yaabwe naye nze nabagambira from day one. Ne mbagamba nze nga mukwano gwa Chameleone nkiwanyiza okkanetwale nti namba emu. Chameleone ye muntu asinga okwagala famire ye wadde akaana kayogera ebigambo bingi nze kigambo kimu kyokka kye kyannumanga kwogera ku music we nebino ebirala byonna kwogere ne Chameleone mumanyi kikyali kagambe live eddawo kagenda gikola naye tokiraba kati wekakola live naye ababadde bakalipira bagenda kukomawa ayingira wakati wa Chameleone n'omwana Black Skin wuna akugamba jamu Black Skin omusajja ono mugambe nabagamba agenda okuyingira wakati wa Chameleone n'omwana agenda sigala yekka kulasi ne bite mwatandise okukyuka yabadde alina gyali. Nedda no nze nayogedde ne nkugamba
nze akaana sina kyenkati amuwadde naye nze nagamba genda oddeyo okebere nagamba famire ya Chameleone nenkugamba Chameleone bwe yali agenda ku graduation y'akaakaana nze gwe yabuuza yaleka abantu bonna najja wange nampa n'ekyabiri nabigambye nangamba kuogende wa Palaso n'ogenda ku graduation y'omwana ne mugamba Palaso already erinnya alikoze mukozi gende w'omwana yalinyirawo ennyonyi enkeera n'agenda kakati ate naye musanyufu omwana we kati attention yekola ki yeriwo musanyufu nnyo kati abatamanyi Chameleone musanyufu okuba nti omwana kati ya drivinga social media saawa eno nimbye ssebo tolimbye kuba kati engeri taata gy'abadde taliiwo takoze bivulu takoze eki omwana yakivuga kati omwana yavuga social media alabisizza nze muwagira nze sijja kulimba nze mpagira apa oli mutuufu talina kintu kyonna kyayogedde nga kivvoola talina lulimi talina muntu gwavumye abasajja abakulu bamuvuma bakazi abakulu ne bamuvuma talina kintu kyonna kigambo kyeyafulumizza mu kamwa nga vvoola obanga avuma okujjako okuba reasoning out so nze ku apa kwendi Chameleone ayinza okuba nti si mukwano gwange mutubeera nnyo naye bweki naye kyali wange naye ng'ate omwana nze pointize 100% tiki oyo legendary oyo music writer gwe tulina mu Uganda asinga akuba ebidongo bye ebidigida gamba abyogedde obiwulidde kakati bitem wangi taata njagala tumalirize tumalize kubanga sebo anti nasasudde da studio session wano ogera kolaki wulira no bw'obuuza ndina omuwandiisi asinga ndi mu studio ng'obuuza ono black skin yes ogera kuddamu namuddu oba singa abadde muntu mulanga yankubidde nange wayendeka black skin yangambye asula radio Simba akukokola interview eyo era nange njagala kumaliza abantu abubaka bw'omwaka nga tuggalawo bannange abantu mwenna Bannayuganda mwenna mwebale kuba nti mwagala music we Uganda mwebale kuwagira bayimbi ba Uganda kyembasaba temujjangu okumutuwagirira ddala nsaba n'abayimbi abali eggulu muveeyo mujje mu federation eggulu si ye Kampala eggulu si ye Uganda mujje mu federation mujje mu structures zaffe sobole okuba ntukwatira wamu mwamaze obakozesa kati mugoba embwaye abantu b'Nansana municipality bannaye mbasaba akalulu kamwe nze Muteberwa Magani nzijanga MP mundabirenga ddala mupe ku bantu abo bakozesa obukozesa njagala Nansana municipality nga bwerinaanye Kampala nayo yennyini ekuke site ngenda okulwanira kale sebo kala mbagala nnyo sula happy new year kale sebo happy new year Okati TV Nera